kakuyegeza abavuganya ku bifo by'ababaka ba Parliament kw'ossa ne gavumenti ez'ebitundu atandikidde mu Bbugumu nga banoonya obuwagizi mu Kyadondo East ewa Kiso. Muwaddanku nnyingi muna NUP akomyewo okuvuganya ku kifo kino ekisanja ekyokubiri atandikidde mu maka ge ekiteezi. Nga yakasimbula ab'ebyokwerinda balabiddwako ku luguudo oludda Empereerwe ne bamulagira okukozesa oluguudo oludda ekitagobwa. Abadde awolekeddwako aba bodaboda kw'ossa n'abaakazibwako eri aba foot soldier. Bw'atuuse mu kiti ono awaliriziddwa okuyimirira okwogerako n'abantu ababadde bakuŋŋaanye. Muwaddanku nnyingi kakuyege wamutambulizza ku kulwanirira enfuga egobolera amateeka. Abantu bafe abawambiddwa twagala bateebe bonnambiro, twagala n'okuba n'eddembe lyaffe mu ggwanga lyaffe, bassebo ne bannyabo. Uganda twagala okwenunula tube nga tuba n'obukulembeze obw'abantu ku lw'abantu. Tutandika kampeyini eno nga bangi mbawambe, abamu baffe Bannakyadondo, abalala bitundu bya Uganda ebirala. Njagala okulwanyirira Abaganda baffe abakolera ebweru w'eggwa. Olutuuse Kasangati ab'ebyokwerinda bamukugidde okukozesa oluguudo olw'eggayaaza, bwe batyo ne bamulagira okuyita ku luguudo oluva e Kasangati okudda ekira, bw'atyo n'ayolekera ku kisaawe eggayaaza awategekeddwa olukuŋŋaana. Ono avuganya n'abantu 14 ku kifo kino okuli abadde mmeeya w'e Kasangati Town Council Tom Muwonge ng'oluvannyuma lw'obutaweebwa kkaadi ya NUP ku kifo kino yasalawo okujja ku bwannamunigina. So tulidde okudo ekirungi ekiriwo nti abantu betulaga batwaniriza, so y'ensonga lwaki tetukubye ebisaawe tusazeewo tutambule muntu ku muntu. Ate era ebigendererwa byaffe mbadde mmeeya wa Kasangati Town Council ebiruma abantu tubimanyi bulungi nti ebyenjigiriza bigootaanye. Kyova olaba tutuuse ne kulava eteekawo basale schemes okuyambako ku baana. Ne Christine Nantege nga naye avuganya ku kifo kino naye oluvannyuma lw'obutafuna kkaadi ya NUP ey'ewa Kiso ku kifo ky'omubaka omukyala yasalawo okuvuganya ku bwannamunigina mu Kyadondo East. Yenza omukyala agenda okuleetawo enkyukakyuka mu Kyadondo East. Yenza omukyala mu abaana ab'obulenzi mukimanyi bulungi nti temufiiriddwako, teri abajuna, teri abajjukidde. Wabula nze nga maama nnakazadde w'eggwanga nzize okubaako kyenkola, nzize okubayigiriza emirimu. Newankubadde bano beesimbyewo ku bwannamunigina tebalemye kusabira akwatidde ekibiina ki NUP bendera ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu. Bw'omala okulonda Kyagulanyi Ssentamu jangu wansi wano olonde Nantege omukyala mu basajja akabonero. Yo munisipaali y'Ekira akwatidde NUP bendera era nga ye munnamateeka w'ekibiina George Musisi kakuyege wamutandikidde mu kitundu ky'Ebbuto. Ono abadde awolekeddwako abakwatidde NUP bendera ku mitendera egy'enjawulo mu kitundu kino. Bano basoose kutalaaga ebyalo 17 ebikola eggombolola y'ebweyogerere. Musisi ategeezezza nti essira wakusinga kuliteeka kulwanyisa bbula ly'emirimu naddala mu bavubuka. Ate nga ne bw'otunuulira munisipaali eno ey'Akira ebizibu byennyini NUP yateeka manifesto ng'ensonga z'abavubuka abatalina mirimu byebimu ku bisinga okuluma Kira municipality. Kira abantu abasinga 7-10 bavubuka, naye tulina ebizibu byaffe bye tulowooza nti tebisoososeddwa wansi mu bajeti y'eggwanga. Oluvannyuma akubye olukuŋŋaana ku kibangirizi kya Jokkas ebweyogerere.